Ensonga y'akalulu k'omwaka ogujja aka 2026 akabindabinda ezeebeera ku mwanjo omubaka bw'amazuukiro obuweereddwa bannaddiini ab'enjawulo. Wano Ssaabalabizi w'ekkanisa ya Uganda Most Reverend Samuel Kazimba Mugalu naye ng'asinziira ku mbeera eyeetobeka mu kulonda kw'omwaka gwa 2021 n'okw'okwakagga okwabadde e Kawempe, avumiridde emivuyo n'obutabanguko ebyetobeka mu kulonda, bw'atyo n'asaba abavunaanyizibwa okweddako. Nsaba era ebintu ebimu ebiyinza okutwonoonera enjiri be bantu okuba nga tebaagalana, be bantu okuba nti bawalaggana, be bantu okubaga abakristaayo naye ate ebikola ne bifaana bulala. Bwe bayingira mu byobufuzi abantu batabukira ddala ne bakubagana tteke, ne bakubagana endobo, ne tuba no politics ow'obunyolagano. Nsaba obanga tuli bakristaayo ebintu ebyo tubyewalire ddala ddala nga tugenda mu byokulonda. Ssaabalabizi Kazimba Mugalu agamba wateekeddwawo okubaawo okwekuba mu kifuba wakati w'abalonzi, bannabyabufuzi n'abavunaanyizibwa ku kulonda, okwewala okweyuzaayuzaamu n'okutabangula emirembe mu kalulu akajja. Abantu babeeremu omwoyo gwa Katonda. Ono wabanga wa kibiina kino nno wa kibiina kino, ekyo kikuggyako okumanya nti oli Munnayuganda. Ono waba wa ddiini eno nno wa ddiini eno, kikuggyako okumanya nti oli Munnayuganda. Ono waba nti mukyala ono musajja, kikuddeko okuba Munnayuganda. Kale katubeere n'ebintu eby'enjawulo oba bya pate oba bya ddiini, naye ekyo tekituggyako kubeera bantu ba Katonda. Ku kijjulo ky'amazuukira Ssaabalabizi Kazimba Mugalu kyategese mu maka ge nga kino kigendereddwamu okusonda ensimbi z'okubunyisa ekigambo kya Katonda, kyetabiddwako abantu ab'enjawulo okubadde bannaddiini, bannabyabufuzi n'abakulembeze mu Bwakabaka, era omumyuka owookubiri owa Katikkiro era omuwanika w'Obwakabaka Oweekitiibwa Luterian Robert Waggwa Nsibirwa naye ku mukolo guno talutumidde mwana. Oweekitiibwa Waggwa Nsibirwa wabula naye alaze obwennyamivu olw'empisa ezisiwuuse mu bantu, era bw'atyo n'abakuutira okukozesa akaseera kano okweddaabulula. Ne twogera ebitasaanidde, ne tukola ebitasaanidde, ne tukola buli kimu kyotalowooza na kulowoozaako, naye nga tujjukira Mukama waffe eyatufiiridde olw'ebibi byaffe. Twalibadde tulaba nti ye yawayo ekyomuwendo kye ekisinga obulamu bwe ataase obwaffe. Naye bw'olaba nti ebintu bino byonna eby'ensi bya butaliimu, tetwaliwaddemu nsa. Ekijjulo kino kikozeseddwa okusonda ensimbi okwongera okubunyisa ekigambo kya Katonda mu buli kanyomero, era abantu abalala ab'enjawulo abakyetabyeko ebigambo bya Ssaabalabizi bibakutte ku mitima. Obuwagizi tubufunye, amagezi tugafunye, ebiteeso tubifunye okugenda mu maaso, si mu Uganda mwokka wabula n'okusukkuluma Uganda. Kubiriza abantu bonna okunoonya Mukama nga mukyasobola. Tokebera munno, weekebere, weetandikireko, ogambe nti obulungi n'ekisa butambule nange, tibunaagendanga nange ng'olina ensonga okutambula, ng'omutwe gwo guli waggulu, ng'okkiriza ng'oyatula, ng'ogamba ddala obulungi n'ekisa butambula nange kubanga nange nkola obulungi era nkola ebyekisa. Dennis Ntege, BBS Terefayina, ageesigika. Tweyanziza nnyo munnaffe Dennis Ntege. Kakati abakugu mu nsonga z'ebyobufuzi okwosako n'abatunuulizi b'ensonga b'ennyamivu olw'ekibiina